I confess with Almighty God, I do my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and my words, in what I've done and what I failed to do, through my fault, through my most and fault. Let Christ the Secretary of Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
when my anguish and affliction is dull and worn. My spirit wanders, it continually, and sinks within me. This is what I shall tell my heart, and so recover hope. The favors of the Lord are not all past. His kindness are not exhausted. Every morning they are renewed. Great is his faithfulness. My portion is the Lord, says my soul, and so I will hope in him. The Lord is good to those who trust him, to the soul that searches for him. It is good to wait in silence for the Lord to save. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola kubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited.